era singa mbadde nsobola nandikubira okuŋŋaana ekkololo ne mbayita. Ekimu ku bintu mmedi byenkoze mu bukulembeze bwange nga buli bbanga eggere mpita bannamawulire nga tewalina editinga kibuuzo kyonna okumbuuza ku buli nsonga. Era nga n'olwasembayo mu Desemba nakuyita nga kyennoonya mu kyo okufuna obukulembeze obukkiriza okubuuzibwa ate buddemu mu bwesimbu. Sirina kyensobola kwewala nga n'owa bannayuganda balina kye bambuuza kubanga ndi mukulembeze nina okubeera accountable. Bwe tuzimba ekibiina nga ekibiina n'abakulembeze baakyo tebayala kubeera accountable eri bantu, tuba tuzimbira eggwanga obulabe. Era saagala kunenya muntu yenna abuuza kibuuzo ng'anoonya answers. Naye bw'oba obuuza ebibuuzo togezaako okulaga nti obuuza ekibuuzo ate ne ansa ng'ogirina. Bw'oba obuuza kibuuzo kibuuze ate owulirize ogwe ansa. Bw'ojjanga obuuza naye ng'olina kyoyagala okugusa ofaanana nga bano abaana yuneego beekwata nga bakoppye babakoppera ne bawa opapula nga kuliko ansa. Yuneego eyanguyirwa egenda okulaba nga eyabadde namba 2 ajjadde ku namba 5 naye ng'agiina nga ntuufu nomanya nti oyinza okuba ne ansa ezifaanagana ez'ennamba ezikontana. Buuza, wuliriza. Ekyokubiri, tesobola kuba na kibiina kyaba akyetwala. Naye tuba nga tulina abawagizi bangi. Abawagizi abo nga tebali organized tebajja tubuusa mwala. Okutuwagira obuwagizi tekimala. Mulina okukkiriza mwewe obukulembeze. Omuganda gy'ayita enjasire nnyingi. Ono agamba kino, ono agamba kiri. Ono agamba Mpuuga simwagala. Mpuuga tagenda kufuga kijjulo wuwe. Era twetaaga kumwagala. Naye wabawo pulogulaamu y'ekibiina nga yagikulembedde tambula naye. Era abakubi b'amasimu gye babeebaza nti balezi tukola opinion poll nti ani awagira Mpuuga ni atamuwagira. Era si kye tuliko. Tuli mu kugamba nti ensonga etegeerekeka. Ensonga eba etegeerekeka tuva tutya mu mbeera eno ey'okulyaŋŋana nga obwana obuto. Twagala kukulembera ggwanga. Eggwanga oba okyali kuli abalumwa enjala ekkalamojja nga bakuyitira ate abalwanagana lw'ettaka eriri Amulu. Oba okyali ku Amulu nga bakuyitira ate ennyumba eziyidde mu Kisenyi ez'embaawo. Okuwuliziganya n'okuyambagana kikulu nnyo. N'olwekyo tetuli mu contest. Kyeyalo bategeeza mwena abampuliriza nti nze siri munyiivu kubanga siina musango. Naye nali concerned, nakwatibwako nnyo kubanga okufuuka emyaka gye nnyina gino egy'obukadde 48 okuweza 48 mu Uganda oba otambudde olugendo. Emyaka gye ndina egy'obukadde gino tegivudde bugwi. N'okutuuka okuba nga nnyimirira buli wantu ne njogera abantu ne bampuliriza. Oli n'agamba ne munne nti kakkano omukulembeze alina ky'agamba. Siina ssente nti abantu mbula bagule. Naye nnyina reputation gyenzimbye emyaka. Tosobola kukeera ku makya n'ogisiimuulawo kubanga baakugambye nti Mpuuga oyo alina ky'apanga. Tekisoboka. Oba okikoze mu mutima ogutali mulungi. Pulezidenti wange Kyagulanyi temumunyiigira, naye okutegeera nti tulina okukola ffenna era mmanyi nti tujja kwogerezeganya ensonga eno tugikwate musajja mukulu n'okutegeeza eggwanga nga bwe mbannyonnyodde nti paalamenti erina amateeka gakifuga. Paalamenti mwendi ensonga bweva mu komishoni eba tewedde era egenda mu kakiiko ka paalamenti ak'amateeka kekayisa bajeti ya paalamenti giyita mitendera. Sinze nti mpandika kakiiti mu komishoni era komishoni bwebaako kyeyisiza ekisobola mu lukiiko lw'amateeka oluyisa bajeti ya paalamenti era bwe kibeerako obuzibu kibeera questioned. N'olwekyo ensonga si yange nti yayita mu Mwankwetu, yatambuzibwa nga amateeka bwe gagamba. Era olukiiko lwe lumu olwa paalamenti olwa legal committee lwe luyisa ssente ezigenda mu bibiina byaffe emyezi 3. Ekibiina kyange bwe kifuna ssente ez'okukola emirimu z'ekibiina singuzi tuziyisa mu paalamenti. So ebyo ebintu si bizibu kutegeera wabanga tewaliwo omutima mulala bye tubyogereramu. Bwe tuba twogereramu omutima gwakwawula nga kigenderere ekyo nakyo bwe kiri. Nze obukulembeze bwange ngumiikiriza nnyo ensonga. Bw'olaba nvuddeyo ku nsonga yonna omanya ndi esusse obw'omulamuzi kubanga mmanyi nti obukulembeze tukoleramu ensobi, obukulembeze tujjulula bye tukoze obubi, mu bukulembeze tuwabulwa n'olugolowooza nti alina kyakugamba. Ky'oba olaba sikkiriza muntu yenna abavubuka baffe njala bategeeze
mulekerawo omuze ogugamba nti muntu alina kyatugamba gw'ate atamanyi toyagala bakugambe tomanyi ate ogatulina kyebakugamba kubanga okutta essimu okuli data ogwo omuze gugenda tumazijjawo abakulembeze nziramu okukomitinga nja kuwa obudde bwange bwensigaza mu byobufuzi okuzimba abavubuka ekyo kyendi kyembadde tulina abavubuka bangi abali mu NUP abawuliriza abali eyo abayivu obulungi abali mu yunivasite mbatambuddemu baagala okuyambibwa babeere trained baveemu abakulembeze olwaleero bwendi enkya siriiwo saala kulekawo mwaganya tulina Kyagulanyi olwaleero enkya taliiwo mulina Nambooze olwaleero enkya temumulina tusobola kulekawo mwaganya ensi y'abajjajjaffe ekulemberwa ebimererezi tekisoboka tuba tukoze ensobi tuvunaanyizibwa okuteekateeka obusika bwaffe abaana baffe baleka kusikira ngera engero gimanyi okusikira akamba kataleko kiti siyengero obusika bwaffe leka kubeera bwangera naye bulina okuba obuvunaanyizibwa tubaddeko nebbanga nga tulina bukulembeze mu Buganda mu bibiina by'obufuzi okutegeera nti obwadde buzibu bw'amaanyi nnyo naye gyobadde ogoberera twava ku Dr. Semugere ne bamuzeyise baana nga ffe tuddako n'ogamba nti wakati awo abaliwo bonna baafa buli amerayo gwe bakuba bajjayo gwe bakuba ku mutwe bannange siri wa lubeerera ekyokubiri bemma mwogera ku bantu mutegeere nti abantu balina famire mwe bava abantu balina abantu abawa ekitiibwa tokeera ku Makya n'oyogera ekintu ekityoboola omuntu nga tokiinaako bukakafu tokiinaako mutwe n'amagulu obwo obukulembeze bwe butyo butta obwa Sseruganda butta obwa Nnyinongo butta omukwano n'obuntu bulamu eddakiika ziri bbiri ezaakayita ku ssaawa 6 Mpuuga njagala kwebaza ku lwa bannange olwa CBS njagala kwebaza okuwaayo obudde buno gy'osomesa abantu kwagaliza weekend ennungi nange nkwebaza Medi era nga nkusaba okkirize Kyagulanyi pulezidenti wo Kyagulanyi pulezidenti wange era okkirize nti Kyagulanyi ye pulezidenti wa Nuupu kasi ekyo n'okikkiriza byonna bimaze naye tebadde contest ekyo kiriko okuvuganya